Before I say anything, I want to request my better half, Mama, to say a word or two before I proceed. Abakulu mwenu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tata neyanziza omukisa guno okwogerako. Sijja kwogera bingi, nja kusooka okwebaza ggwe okutuleetera mukwano gw'omu maka gaffe eyafuuka mukwano gwaffe, ate n'atuleetera mukyala we n'afuuka muganda wange. Ssebo Nubian, ndi musanyufu nnyo okuba nga mbaddeko ku mbagayo. Maama Meha, okusiiba n'okusaba byonna Katonda abizzeemu. Muzeeyi Tata wa Nubian, we are very happy to have you here today. We are grateful to God that He gave you good health to be able to attend this wedding. We are praying that you could be able to come, and we are very happy that you're here. Mama, nabi wacu mwese turabanezerewe. Uyu munsi ni umunsi mwiza Imana irawuduhaye. We are very happy to be here. Mama Meha, njya kukwebaza okumbeererangawo n'okunjagala naye okusinga okunjagalira abaana. Mama Meha oyo gwe mulaba ayagala abaana bange okunsinga. Era ebibafaako abaabimanyi nnyo n'okusinga nze abazaala. Era ekyo nkimwebaliza kwebale. Nja kuwa taata chance ayogere ab'enganda mwena mwebale kujja, era tusaba Katonda abawe eddembe era abakulemberenga mu ddayeeka.